Infomedia yafetu kusensonga. Yatugo omugwa guli banayo omuntu okufanga bakutuze olumi babonzi bakwata pass bakwata waya y'amasanyalazi bajifumita mu socket nibangaziye binary yayo nibateeka mu ibati nanyiga switch ngandi kusemeni najjako emayogeno nono wazimba era ne wimba tugezenga mbadde ndagadde nga kulaga wali enkuba eziriyo ka batwakinga omuwala ne batatwakinga ye ne batwakinga omuntu yamukubiranga kubira ku simu nnyo ne bakwata pasita ayiga omugenzi ekasubi awo ekifo kyakijjukira bulungi ne bamukwata pasita n'abatwala mu woteeri oyo yali atera okubeera n'akawala ako yali akamanyi akaziki n'akakubira essimu pasita n'abagamba naye nkwana bukwanyi ndiga temunsiba nze ndi musumba siwa kwenyigira mu ebyo bintu. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Omwala bado bayita mu kooti nga banange bampita nga ngenda okuba nti mbawaako obujulizi nga omwala ngenda nemubuuzaako nemulaba lunaku lwa kooti nga netolola emmanju ngenda mu kaguli akaguni akakomera nemulaba nga balusinga boyitawo nange Vikita jangu nangamba Vikita nagamba ati bakutta nze nakuwonyesa okutta Vikita bambi mbeereraamu okitegeera tonumiriza nnyo basajja balina yawukana nabo bagamba nze nabasibisisa wadde tuli basibe twatusibira wamu nti tusubeeramu batulabagana nze mbeera wange nabali babeera waabwe naye bagamba nti nze nabasibisisa titulina nkwatagana ate batata wa mwana we omulala yali mukwano gwabwe kati oli owokusatu bo bafuna chansi ti bo ngija atalabika yali we mundu nti tibamwogerako yeyabula era teyakwatibwa. Omwala gwe batadde omwala bamuta ku kooti ya wano high court ya ku CPS gyali muwuliziganya tulina ngo tuyinza kuwuliziganya seegomba kumuwuliziganya nange saagala naye ayinza kuba naye teyegomba kunda. Olowooza yalokoka? Simanyi omuntu omutujja ayinza okulagawanya ekifaananyi mbono yalokoka naye nga teyalokoka. Kwesi before media tugusa ensonga kitundu kyaffe kyakusatu kyetukuleetedde n'emboozi ya Kibira Victor. Emboozi eno erina challenges nyingi naye twakweeta nakubeera nga tubaweereza. Wewe nawe n'omuvubuka ali eyo abawala bosanga nga banyirira asobola okuba nga mukwano gwo buza akola mulimu ki? Abaana bali mu Kampala muno banyirira beevuga basusa amayumba ga bbeeyi naye nga omubuuza gundi okola mulimu ki nga ansa ntono babeerawo batya. Tebabeeranga abaana abatutulugunya ekiro, tebabeeranga bano ababala nti SBF yafunyeemu akasente abakuseetinga. So
twegendereze. Kitundu kyakuna tukomyewo, ekyo kyakusatu tukomyewo. Twakomye kitundu kyaffe ekyokubiri nga amasimu gazzeeko era nga bamubipinzeeko naye nga wa mukulu wayekubira ku mulanga kutegeeza abakuumaddembe kutegeeza abakulembeze kati bamukiririzaamu sembeza akatebe gwa tannaba kubeera nga olaba ebitundu biri asoose ddayo kubanga ku YouTube kwetuweerereza ddayo ku kitundu kyasoose ojje ng'okugoberera emboozi eno ojje okunyumirwa emboozi eno nyuvu ate ng'ejjudde ebyokuyiga so sembeza akatebe naye nga Ziwa and Sons bali batuteekamu akasente genda omukwana akedi weefunire kalonda yenna akwatagana ne beddings babayita baziwa and Sons basobola okubeera nga bakudeliva lengira ewuwo ku mulyango obeera nga bakubira ku simu eziri ku screen okwo bagamba kiki kyoyagala buli kalonda bamulina twakumye nga ogezaako okugamba abakuumaddembe ng'abannange abatta abantu tubamanyi n'enamba zaabwe zino naye nga tebanzikiririzaamu kakati munnange olwo mbeesonyiwa bonna nzira ku mirimu gyange nzirayo okukola n'ebiwundu byange nkola mpola kati nga nali nnaku lumu nga waliwo omuntu ankubira essimu nga mumanyi ngamba Kibira te oliwa namugamba ndinajja nankumbi osobola okujja wano mangu funa space oba bodaboda ekulete mangu nti minister yali Minister of Defense bisere yali batumukundi minister General Tumukundi akwetaaga aluwa n'okugomolola katabi nga walaba ayaga kusasa nga walaba n'ebizibu jangu mbagamba ne mbadde ndi busy naye mbali kanzije ne nkubirira munange nanvuga n'okutuukawo nga minister agenze naye nga olukiiko lubaddemu okusika omugwa abantu bayomba abaana baffe bafa bagamba muti tumukola we muti poliisi tefaayo kibi wano nga bekalakaasizaamu awo kati abantu abali bamanyi nga baddidde bawaddeyo ensonga zange eri abakulu kati waliwo omwami bamutangali John Commander Sentamu yali atuula awo ekibuye naye nga yava Ntebe kati nga ali ku poliisi y'ekibuye ng'akwata emitwalo 10 nga agikwasa OCCID oku poliisi y'okubayita ebiseera ebyo nga mugamba musajja oyo mutwale mu ddwaliro bamukebere afune n'obujjanjabi ne statement akole additional statement ajulirize ebintu bingi amubuuliramu kati gayi nga bamukwasa sente yagenda mu bibye mbu ebiseera waliwo omusuubuzi w'ebyennyanja ali w'amaanyi nnyo mu Ntebe nga mbu nawulira mbu yayina ekizimbe ekigamba nga kiriko kwaliko amannya ge nga kuliko ekigambo n'abaana kakati mbu abo ne bakifuulamu nti gundi nga onogamba ntino Kibira Victor and Sons naye nga ye mbu yakiwandika mu Luganda yagamba Kibira Victors plus abaana kati nga bagamba abo ne bakifuulamu mbu gundi oyo erinnya sijja kwogera plus n'abaana osegera kati omukulu omuvubi omugagga oyo n'akifu ne bamutandika omukwata mbuno asobola n'abaana yali musuubuzi wa Nuuyi kati mbu n'abaana ezasala n'akola ki n'azitwala n'afuna ssente kati nguudo ne bagenda bamukwata eyo nga bali bize bagenda eyo musala teyampa kasente nyanza ku mirimu gyange mbeera ndi awo nga baddamu kunkubira essimu bankubira essimu nti bakwetaaga ne bagamba ati munneetaaga nali babagamba mpeseni munzija ngende nfune ebbaluwa ya poliisi nejjanjabisi mwagaana sijja bijjayo teakati jangu nga ŋŋaana enkeera ku makya ngenda mbatambula bwe nti mubayita omwo nga nsiŋŋaana bagamba gundi baamusse kyebambagamba nze omuntu atta abantu mukola ki mbamanyi naye olwo nenfune bannamawulire nebata bannamawulire ne bafuna obutu batukweka namawulire ne muwa story bwe namuwa story ng'ate statement seezo poliisi erina okukola ki poliisi erina okuwa olukusa zifulumya gayi story nayo n'agifulumya n'agikola naye nga talina wangeri agifulumya mawulire kyeyakola n'agiteeka ku mukutu ogw'ekyalo
nateeka mboozi nawandiika amawulire nga ga mukutu nga onogamba bagita batya WhatsApp oba yali WhatsApp ng'ebiseera nga weeri naye nga ku mawulire g'ekyalo abantu kubawulira amawulire ku mizindaalo WhatsApp bagita batya eno nga onogamba nti mulina gurupu yammwe naye mulina omukutu gwammwe ogubagatta kati bagitanga Ntebe News. Ntebe News eyo nekola ki nejjanga nefuna emboozi yange eyo. Abantu bagamba omuntu otumumanyi naye ng'erinnya lya Kibira Victor abantu balimanyi nnyo nkosa lya Tabo B. Kati Tabo B nga libamanyi n'erya Kibira Victor abantu balawo kupiikinga ani oyo. Kati waliwo omukwano gwange alaga firimu nga nabeeranga mu kiwanda kyawo nga mbeera ndi awo nga nkubira essimu nga ngamba gundi oliwa jangu mu kifo bwe kiti bano bakulu ba SFC tiri agenda kuddamu kukwata kuwabulira story yonna nga byali tugenda mu kafo kata joyina agenda okuyita ng'ali nabo nga ŋŋendawo nga banga batotya beera mukakkamu titulina buzibu natula mu motoka nga erimu n'emmundu nga 6 ne bantwala mu kafo ne bangula ka caayi ne bampa ne kasente okuguma nti njogera mbabuuli tebalina kibagenda kunkola ne bawandiika banga makali gende ka tujja kukubirako kati nnyo bino byonna bibaawo ne mu bukiiko oyogera abantu boogera bano like bwagamba nga abantu nti abatta abantu nze mbalina n'embama zino bano bo information tebatuukangako bano abatemu tebatuukangako kakati kati bwe mala bawa settlement bagenda beeyandira ku 2 omukulu oyo era nga nkubira nga mbuliwa jangu mu kifo tebayita Fotaki Entebbe yanguwa nabipi nga kuba simu za kumukumu kikino ngenda kutuukawo singana musajja nga ggwe ngere omanyi omusirikale omukulu n'omwana kati omusirikale ali mu ngoye za leya bakuwa ekyokulya bakuwa ekyokunywa mpadde ku ssente nga kati mbuulira nga ntuuza mu motoka buli kikafu ke nagenda njogerako wonna ekiro nakamutwalamu nakamutwalamu memoriza ntandika okuba nga zitandika n'okujjukira ebintu ebirala kuba kalifu omuli ali mungi ku mutwe gwange nga yankyusa timing bwe nadaba nga kafojje kooti nenzijjukira n'ekirala kitegeera nemuwa nga afuna obudde ankubira essimu n'ajja n'antwala n'abako byambuuza n'abako byawandiika n'akola fayiro ye n'enkya bw'atyo okumala nga wiiki nga 2 kati nga naŋŋamba olunaku olumu abatemu mbafunye nti njagala ombuulireko bwe bakuwamba ennyumba zaali zifaanana zitya kikiwalaba kikyojjukira awo wali otambula bwoti sitepu zaali mmeka okitegeera waweta ensonda mmeka wakolanga bwoti webityo bityo kati bwe nali nzijjukirako nga mbimugamba kati ngaddira essimu eno oba yakitaka ku Google ngaddira ennamba z'essimu z'abali bakyali ndowooza nga emutwala ewantu ng'alina engeri gyagikolamu nga ndaba nti kati yetambudde mutungo bbiina wewati tuli mu kifo bwe kiti ng'alaba ennamba y'essimu eri weeri ebeerawo emisana ekiro neetambula kati n'asembeza n'ekifaananyi ky'ennyumba n'angamba oza ennyumba yeeno watambulamu sitepu zaweranga nnyo kuyingira waggulu nga musi abijjukira tiyalina kifaananyi kya muntu wabula yaddiranga essimu noza oba yakozesanga GPS baki mu tracking kati naddira ennamba y'essimu y'oli n'agaziya ku screen wano bw'ati n'alaba essimu weeri nti kati essimu eri makindye mu kifo wekiti weeri awo kati nandaga n'ennyumba naga ennyumba nga 3 kati nga yaga kubuuza nti ku nnyumba 3 lowooza walabako nti yeeno oba yeeno nemugamba osijjukira bulungi naye ng'ennamba y'essimu eri gye namuwa ng'agiraba nti emisana tetambula babeera beebase ekiro batambula kakati nga wanajja okukwata nga kizibu ayinza okuba nga katunduka wano ng'eraga nti essimu eri wano ku kizimbe ekyo ekiwanvu eyo naye wano wati wani waliwo ennyumba naye nga tamanyi nti tugende tusamba enjugi luno tusambe luggi luli okitegeera kati ng'alina kufuna information ddala ntuufu kati munaye nga ngamba naye amasajja bano nga bagezi ti amasimu gaabwe satellite yaffe tegalaba simanyi omuntu amukolera coordinate samubuulira ali mu kafo wakati Israeli ya mujasi ya pimeri
muzo namwa kodi oba kitaba tya mu lulimi lw'ekisirikale agabana batemwa nomwekwera nga tebagalaba naye ng'oli ali eri yamuwa gundi ezo namuseyalingirako okitegeera kati ono nayo ka tracking n'amanya kiri bweki kati olunaku lumu lwali lunaku lwa Sande nga nkubira essimu oliwa nti ndi mu kifo wekini bwekiti yanguwa nga nzija ngamba IGP azze ti abatemu bo tugenda abafunye tugenda bafuna ti niso ko jowulemu IGP IGP nasi mulabangako afane kayula afane nyini yajja bamwanjulidde mission omuntu yakutwakinga yali wesefusi ngali kudala lya meja bamala kwata omulimu gonna ngukwata agwadde IGP mba mpita IGP musisinkana mubuulira buli kimu kyonna nkimubuulidde kasajja kali katonotono bwe kati kawanvu nga katera nnyo kakola bwe kati kasajja oyo namulaba ntunusiza natya nendowooza bagenda kuntwala Nalufeenya ebiseera ebyo Nalufeenya yaliko naye nga makakkana nemubuulira buli kimu olwo musisinkana ku poliisi Entebbe mu ofiisi ya DPC nga abasirikale ba Bulaka Bukabe baliwo n'emmundu bwenamala muwula soyo yonna n'agambirawo abantu bye yatambudde nabo bakwate DPC w'Entebbe bakwate OCCID bakwate bonna nga bagenda oyo gwe bawa ssente okubayita ne bamukwata poliisi okwolwo DPC ne bonna OCCID bonna ne babajjako obuyinza n'agaba obuyinza obulala n'aleeta abalala nga ki oloza kiki ekyabakwasa ekyokuba nti omuntu alese gavumenti eri mu kuteeka ssente nnyingi nnyo ku nsonga eyo ate omuntu alese information amawulire amatuufu ate ye gumutunulanga mulabanga muno gumwaga okunoonyerezaako nti eba yalabikanga okubanga ye mukozi w'ebikolobero okitegeera kati awo saamanya gibaddamu oba babasiba babatwala abasaddamu bbala baabo naddamu kulaba bantu balala kama wange afande ng'alagira ne bampa emmotoka Navara ne bodyguard n'omusirikale nenzijjawo ne bagamba tuddamu kubeera muno bajja kutta abatemu ebali ntugenda bakwata nti n'osigala ng'okyali bwoti ne bwoti kiyinza okubeera bwekiti ne bwekiti ogenda kubeera mu ngalo zange buli kyoyagala kyonna kijja kuba bwekiti buli nsonga yonna gyoyagala kulagana n'omuntu bwati nambulira amannya g'abantu engenda okulagana nabo nampayo ne ku kasente akumbeezaawo nsindikiri n'abaana bange naye nze nsooka embulemu mu kaseera kano obulamu nembulamu ne bantwala enaggulu neyasulayo lunaku lumu ne bantwala mu kifo kitafo paalo kiri Kyengera hoteri nene ne bankipingira eyo okumala ebbanga lya mwezi nga mulamba ng'olwo bakupangisiriza oba kale kyenazuulako hoteri era ekanoza abantu ababanga n'ebizibu ng'ensonga gavumenti yezimu nga bakutwala eyo n'olya bwereere n'osuulira bwereere bw'oba yakutambulamu nze waliwo yantambuzanga walina security alina security kakati mbeera netambula bwetyo mpola mpola nagenda okuba nga bankubira essimu nti jangu ku poliisi Entebbe abantu abakukwata oba balabyeko oyinza obbajjukira nimbagamba okusinga omuwala nsobola omujjukira nti bwoba owulidde ku maloboozi nga boogedde amaloboozi gaabwe osobola okugawula nti ne kutuuka ku Entebbe poliisi ng'abantu webali nga babaleese kakati omukolo gw'okukwata abantu abo ate kyasinga okunennyamiza ate ow'amagye oyo gwegambye meeja tiyagenda ku operation aba flying squad bamulyamu olukwe bo nga poliisi ne bagenda ne bakola omulimu sekitegedde oli yayanjula buli kimu kyonna ensonga ne bazanja ne bagamba tugenda bakwata naye aba flying squad benja okwogerako ennyo baali n'omukulu awo ne ku poliisi Entebbe baaliwo ne babba obwo ne bafuna data detailo oli ne bamuleka lunaku lwokugenda okukwata tebagenda naye aba flying squad bwe bagenda batuuka
batulakinga omuwala ne batatulakinga ye ne batulakinga omuntu yamukubira ku simu nnyo ne bakwata pasita ayiga omugenzi ekasubi awo ekifo kyakijjukira bulungi ne bamukwata pasita n'abatwala mu woteeri we yali atera okubeera n'akawala ako yali akamanya kitegeeza yali akamanya akaziki n'akakubira essimu pasita n'abagamba naye nkwana bukwanyi ndiga temunsiba nze ndi musumba sisobola kwenyigiramu ebyo bintu nti afa musoma katukutwale nedda bannaye kambawo obukadde 28 obitegeera otya olwembo kati najja nefuka mukwano gw'abasirikale abo nga babinnyumiza kati nakwata milioni 28 ng'aziwa yali akulidde operation ng'abagamba akawola kankayite bakabawe yakakubira esimu kale kakali mukumpimpi sawa ngemu akazi wekatuuka bali muleeya nti bo bamanya bira muleeya kwatuuka wekati pasala tuddaawo ne bakiitoloola ne kabagamba kitegedde nti mugenda kunkwata nti naye kambawe emmotoka sirina ssente kambawe emmotoka n'ebijoogerako byonna nga bakateekako mpingu pasita yiga engeri yali amaze okutala afiya awadde kasente ye baamuleka ne bakaleeta bakabuuza wali naani nti ne gundi ate omulala nti gundi kakati bambi waliwo n'omuvubuka omulala yali akwana yakayambako nga kali made ensi gye nabagambye Oman okakolera ku bya visa kola kikomawo eno ngayo yali yazze waliwo ekifo kibayita Comrade kiri Makindye naye simanyi bulungi bwe kiri ebiseera ebyo kyakikwata ngayo yo bamusanga nga musama ali ne bakyali be naye bamukwata bamuyunga kuona omuwala ayina yali nabo bali mukunywa mwenge mbeera ebira nga agaya alwanagana nabo nga bamukwata nga muleta mpaka Ntebe nga bagenda bakwata bawo oyo omuwala yali antugira ddala nga naye bamugjayo mu balakisi ya Marine eringa ku zoo sanga yambadde full combat emundu ayina bisa ayina nkamukubira essimu nga kali awo wabweru jangu bayo jangu yajja naye ne bamulya bamuyola buyozi tera ku polisi Entebbe ati ono omulala owokusatu tiyaliiwo yali agenzeko mu kyalo ekyo bakita Mitooma ebushenyi eyo bano ne bakwatibwa okumalanga wiiki nnamba ngawe tanaba kujja tanaba kumanya nti babakutte kati nga ngenda ku polisi nga bakola search buli kinayogera kyonna bakisangamu kujjako emmundu ya AK47 yetalimu muki mu motoka omuwala gye yagiramu mwalimu mundu yalimu sasi galimu buno obuntu obuyamba obulongoosa abantu obusobwambe buze zitunga abakazi ebiwundu kalifomu eddagali babita batya bino eddagali ganda ensimbi ensibasi balinga bakozesako ne ku eddogo bali kozesa bayina buli kimu kale buli kinayogerako kinayoga n'inti wa polisi ne bakiraba nga wendia bakola search awo nga wetuli olozire musanga mmeka sawa bali kumakya sawa 5:6 baba kwata ne bucha kati misana ningendayo kati nsonga tane kutambula buli mutane ko kwewunya oyo mwatu mumanya bawoshingibbe motoka bagita nyengeri mu omusayi kitegira mulu gaba mbawoshingiba boze motoka ba makanika nani kanika we nda mu ekintu bwe kiti nenga ate musajja mujasi kati nga omuntu kubira mu esasi we kubira pisto tikikola ki tikitiisa tikyewunyisa nnyo ganti kanonyereze naye ogera kulaba oti mutu mulimu omusayi bajoza webiti ebyo nga abantu bagamba ojjo tugiraba emotoka eyo ojjo tukola we tuti webiti ebityo kati ensonga zitabira nga polisi nga zitambula okumala emyezi ng'ebiri kati wabakomyawo polisi okwo paka wabatusana batwala mu kooti oli gwe batakwata yali mu kyalo ye tebamukwata oluvannyuma bamutrakinga najja bwe yatuuka e Busega werettaawo esimu bwe bagisanga yenaddayo bamulaba nti ali Lyantonde Masaka Nnyendo Luka yajja
naye baayita n'abaana bamukwata essimu neekola ki bamusomera omulimu jangu nga omwana yennyini gubogeza waliwo omugulu we guti waliwo omugulu we guti kiki binajja naye yakenga essimu n'agiwummuza awo ne bagisanga awo n'abula n'adduka n'addayo kati mu kuddayo mu kukola saki ya bintu bino bibasanga motoka basinga nangamu nga layini y'essimu y'omuntu kugiteeka mu ssimu nga yeey'omugenzi gundi okitegeera basangamu bajja kusangamu ng'ebbaasa eyo bagisangamu ng'eri kuba amanya g'omuntu ogera amanya g'omuntu nga g'omuntu oli yakola ki oba ka national ID oba ka kaadi webitwe bityo omuntu kubagenda batandika okuluzwa nti ono yafa tufu tuba tumumanyiiko poliisi bwetu yagenda ezuula kati mu bibazuula ne nannyini mmotoka baali baamutta lwakuba kati amasimu gaabwe si agalina ga famire zaabo banannyini mmotoka abo ng'omuntu oyo baamutta ne bamutwala ebushenyi eyo emitooma ne bamusula mu ddaamu bamulimbalimba yatugende olabeko ewaffe tata wange nyoke nkufumbirwe nga naye musajja yali akwana nze nali nkwana bwe baatuuka eyo nga bamuteeka mu kidiba nga bamutta bamutuga bamwambaza akaveera bamutugira mu nnyumba y'omuvubuka waliwo omuvubuka gwe baapangisa namugamba twazike ku nnyumba yo tukuwe sente wetegenda osole mulungi namuwa sente eziwera ne batugiramu omuntu kati ono yagamba waki bapangisiza ennyumba yange kyekigenda okubeera muvubuka yasula yekka mala emmotoka epaakinze abiki muntu bayingidde banyudde bbiya nadda mu kitulo kiyo nga gyalingiza agenda okola nga alaba bamutuga ne bamusiba emigo bamusiba ekiveera ne bamusiba solotepu ati ne bamuzingirayo bati solotepu ne bamusibako wano omuguwa ne basibako ejjinja ne limutosa mu mazzi era oluvannyuma ennyo wano baava entebe wano ne bagenda nabo ebuseenyi eyo omulambo ne baguziikula ne bagujjayo omulambo ne bagutwala ku poliisi y'ebuseenyi ne bakolako kibaita bamala ogimukolako abasawo ne bakola embaluwa ezitambuza omulambo ne baguleeta Entebbe ne bagukwasa bannannyini gwe ne baguziika bali bateso naye nga bamunamamba baluga yalina kampuni y'ebintu bina plastics nga alina sente nga bamubako sente bamubako n'emmotoka kakubiranga abantu abakolanga ku kampuni eyo nga bamukakayogira nkubira basindike sente n'asindika asiri kati olaba nga bina biwedde tokakyakimanyiza mugamu ne bamutta boosi ne kadi y'emmotoka bali bamugimugyeko kadi y'emmotoka bananyiniyo bamala ne bagibaddiza oluvannyuma ennyo yabeera Entebbe bamukumulanga omwaka ne bamala ne bagibaddiza bananyini baayo yali ekyali muboni nga ekyaliko ebbanja kati bananyini ne bakiriyalinga ebbanja emiliyoni bazalinga mmeka ne bagibawa n'ebivaamu y'emmotoka kati munnange ensonga zigenda nga zitambula bwe zityo kakati olwo Entebbe ŋŋendayo banvuga buvuzi bwenkomawo kakati omu ku basirikale nga mbuuza wadde opangisa ennyumba ya sente mmeka ti 25,000 kati nga nze nga bansipendingirako emitwalo 38 mu hoteri nali nsula emitwalo 18 emitwalo 19 gyange emitwalo 19 gya bodyguard nsula wano bodyguard asula wano mulyango gw'ontunuulidde wati kakati musajja naŋŋamba nti kwali akasente ako layini gijjeeko ofune layini endala gy'otuwa okyuse amasimu akasente kano wano sente tofunamu ofupangisa ennyumba endala mu kitundu ekirala ffe tuba tukwetanga tukubira ku namba z'essimu zino naye ba mu hoteri nti twagenda okugattamu nga sente ezo eri miliyoni 10,800 omwezi kati oli naŋŋamba kati nti kankuwe miliyoni 3 ogenda opangisa ennyumba wabeerawo bakubira essimu gwe oyogera mangu nti ndi wano ate si buli omuntu yenna nti akubira essimu kuba kati mbeera ng'egiri y'abakutte tuweesiga nnyo olaba kati fe abapoliisi nga yalaga nti abapoliisi bo balungi si naye ate amagye ge gakola ekintu kino ekyokola ki ekibala ekiriwo kyokufumita abantu ebiti amagye twakoze eki twabakutte kati nga bo abapoliisi nga alaga nti ate abamagye be babi ate n'abamagye nga baŋŋamba ate abapoliisi bakola ki kati nembeera awo nga sibitegeera neŋŋuma bwe yampa sente tinakola nadda buzi mu kitundu kye nali embeera nga ate baba bakutte
wakisidda nyembeera nyembadde embeera neddirayo nga bwe baba njagala bampita sina ofisi gye saagendamu hati mbeera ndi awo ku TV president yali Bushenyi olunaku lw'abakyala nga mpulira ayogera nti mutabani wange Kibira Victor bamuwambye abantu Katabi naye abo temutwaba kutte n'abatana bakwatibwa bagenda kukwatibwa buli muntu nankubisa nga mwana nze yakwogeddeko nti kola ki olina okunoonya kasente mugambe nti njagala ssente basajja abo bakoze bati nowe bati kati afande Kayihura nga akola omukolo ku Ggombolola awo Katabi era naye n'ayogera ku nsonga zange ezo omukolo gwali gwashugwa omukolo ogwo gwali bagwa siajjukira bulungi ebbanga ddene naye yagukola ku Ggombolola awo ne agumalira ku Mumba University gwali gw'amaanyi kati ebyo ne biggwa naye nga w'omukulu afande Kayihura nagendangayo nga n'essimu ye njirina ngendayo mu ofiisi nenjogera naye bweba tebankubye ekikono kumutuukirira bwe mba mulabye nga mbeera yange nnungi yeeyagaza naye naye n'amala n'afuna ebizibu ye nga ye omuntu nemba gasaddamu okitegeera kakati abasaidi ya State House nga nabo bampita banzijjako interview nga mbabuulira kati ne baŋŋamba muzeeyi ensonga zazimanyi era azaagala yakwagadde weebale kuyamba ggwanga kutaasa ggwanga kinambeera yakola ki ebaddewo naye wanabeerawo akasiimo konna akanakuyambibwa okubanga wayambye walese information yavuddeyo butuufu tujja kukuyita nti ddayo ewaka ne bampa essimu awo eza airplane ez'amangu waba wokikukanzeemu oba bwoti wabeerawo embeera yonna gy'olabye kola bwoti mbeera ndi awo muzeeyi ng'ali saidi ya eno oba Nakasongola eno aba movement gyebagenda batera okubeera saidi zeeyo ekibuga eyo nga njogerako mutabani wange Kibira bamuwambye bakozeyo bati nowe bati naye abatemuntu abakutte kitabakazi kyawedde era tuwadda mukubeera muntu yenna kubatta okuva ku estate eyo wekyakoma okuva ku olunaku bagamba nti babakutte tewaddamu ekitegeeza abantu abo be baali batta abantu abo be baali batta abantu naye sitole ekyagenda mu maaso kakati munnaaye baga lyetwala tani kubayita mu kooti nzijja mu kooti ntandika okukola statement mpa obujulizi ntandika okugula binanga bwe byali abantu nga baddira IO wange akola ku fayiro yange nga bamutuma ajje nteese nabo nga baŋŋamba President Museveni IGP koyo Kayihura kabe tumukunde era agenda kujja mu Kaguli gwagenda okujja mu Kaguli tubadde tusaba tukuwe ssente ulemu kuddamu kujja mu bini nsonga zino obule Quest before media tugusa ensonga mboozi eno ekyeyongerayo naye mu mboozi eno tugikoze Mukama yaba tukulembera naye bintu byetu atuweramu experience bye yayitamu byaggwa dda era gwajjukira gyali myaka kyawo 2017 wese myaka gyo kigenderedde myaka 5 giyiseewo so twabanyumizamu experience ye naye nga ye olamu ayitamu tukyeyongera mu maaso kitundu kyaffe kya kusatu mugenda tuyamba kome wano tukomewo n'ekitundu ekyokuna tukyeyongera mu maaso nagambye nti gwe abadde atangidde ku kiteruno kino ddayo ku kitundu ekyasoose okiwulirize bulungi omanye gye twavudde bino byali mu Uganda tusaba kwebaza ebitongole ebikuuma ddembe ekitongole ekya poliisi ekyakola omulimu ogwo kuba singa bafaayo kuteeka mu nkola okukwata abantu bano singa Uganda eriwa tebereza nti balabagala muyingiza mu ddiiro akole nabo singa yakkiriza nabeera nga ate yeewayo bwewe bakole singa Uganda eriwa tebereza singa abantu bameka abakafa twagala okusaasira abafiirwako abantu baabwe mu mbeera eyo eyali awo mu mwaka ogwo 2017 Mukama abagumye ate
beba twalako ssente zaabwe kuba ssente nyingi ezagenda nga bakubiza essimu sindika bangi abaafiirwa akasente kaabwe nabo mukama abeere nga ate abagumya. Quest B4 tukyeyongera mu maaso tukomawo n'ekitundu kyaffe kyakuna Ziwa and Sons kyatuteekamu akasente genda weefunire ebikozesebwa byonna genda weefunire beddings wa Ziwa and Sons basangibwawo ku Mukwano Arcade. Kalonda yenna akwatagana n'ebyokukozesebwa ewaka abayita ba Ziwa and Sons. Tumiddeko nnyo ab'oku Sophie Cosmetics and Spa ya Wakaliga batumiddeko nnyo and Abati abagambye agenda kujja bamukoleko era bakola massage bakola facial nawe n'omukyala tagenda wa nakakande basobola okukuyambako mu nsonga ezo ayagala amafiga babayita ba Sophie bali awo Wakaliga nga ku Nguuva Wakapando ojja kubeera ng'okalaba. Tukyengera maaso tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tukomewo n'ekitundu ekyokuna mubeereeko. Yaffe tukuse ensonga